Obimanyi bulungi bibatwala. Tobimanyi? Please keep quiet. Silikako. Tonda mu February. Balayira mugwa kota nteguli wana. Mugwa musanvo jabala bachi mafia. Tonda mu February. Mugwa kutano muze yalayire. Mugwa kusanvo bajja ko bataka. Kufaire yemu. Ne kufaire yemu kujja kubera kendala nga 3 mwezi. Bino mbikugamba amemaga. Sikuina ko buzibu sikuwalana. Naye abaganda bagamba baba babuliro waawo wengo wamona kwakola ki. Ngama twakunkumula. Tulonda Febu. Mugwa kutano muze yalayire. Mugwa musanvu. Bono yingira gwe 10. Figa alabudde Alien Skin namugamba nti teweeyibala abantu ate bakozesa nsobi nti osawe eno olaba bakuyoyota naye gyomanyi mu message tulaga ebintu bijja kwefuulira era namugamba nti tolaba tuli mu campaign bajja kulinda campaign egwe balinde anti President Museveni alayire then abo bajja kubanga bakutandikako nti bajja kubanga bakuteekako ne file zotamanyi abange amugambye nti nze nkubulirako nga mama yina oyandibulidde mutabani we iyo nga tuvuddeyo muwala wa Edikenzo Maya Musuza kanonga ke kafasibonike nako lwaleero bebimu kwabo abatudde ebizamo bya P7 oba zite ebigezo ebyakamalizo ebyekibiina ekyomusanvu era asuubiza abazadde benti basuubire first grade. Assalamu alaikum everyone. I want to say thank you so much Auntie Rukia, Auntie Jalia, Auntie Claire, Uncle Twaha, Auntie Asia. Thank you so much for that love. I promise you, and Nana and Papa, I promise you guys I'm not going to disappoint you. I'll get our first grade. Thank you so much once again and God bless you. Waraka Idrisa Musuza aka Edi Mukenzo Maya Musuza iranga kasubiza nti kajja kubanga kakola first grade. Munnange eryo lyessanyu ly'omuzadde yena jali ninga tubasabirako mwena abaana bali mu kibiina ky'omusanvu mukama abateeremu obwangu buli kimu kitambule bulungi. Tuvuddeko era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo waliwo amawulire ag'enako nti mukyala amanyiddwa nga Monica Nabukeera ono nga yabadde mukyala wa John Bosco Kibalama eyabuzibwawo munnange avudde mu bulamu bw'ensi eno era asangiddwa mu kinaabiro nga mwe yafiiridde. Kibalama ono wa People Power bawe yabula yali mu kinaabiro ng'afudde baba muzuula kati wane seeta uyo afudde nkyala Kibalama bambi uyo mu kinaabiro uyo yebase ne atani amubise essuuka ayo naawe omukono kitalo nnyo era kitalo ddala omukyalo ono afudde nga yayanira okulaba ku mwami we naye ekitaasobose era nga oba mujjukira bulungi waliwo bwe yavaayo nannyonnyola n'agamba nti talina gy'atatuuse mu bitongole by'okwerinda ng'anoonya omwami we naye omulundi ogwasembayo lwolwo yavaayo nga alabye Prime Minister ng'agamba nti omwami Kibalama be bamuyina bwe yavaayo n'agamba nti amuleete oba bamwina bamutwale amulabe naye nga jjukira obudde Prime Minister waviireyo kugamba nti mwami Kibalama be bamwina yali yabula dda era ekintu ekyo kyekyaleetera omukyala we okuvaayo n'agamba nti waba agamba nti bamwina ate ffe nga tumunoonyeza ebbanga ly'emyaka kakati jijo giri mukaaga ali ludda wakiri ye atubuulire gyali tugende tumulabeko naye munnange mpaka olunaku lwaleero era abaana kati basigadde tebalina taata tebalina maama abantu bebemu ku baana be balese. Leero tuli wano ku konfirmasiyo ey'abaana bangi abavudde ku omuzidale naye mu abo abaana bangi omuli ono Samuel Kibalama ne Noreen Kibalama bano be balongo ba muganda waffe yabuzibwawo John Bosco Kibalama emyaka 5 miramba nga tumunoonya tetumulaba naye ffe nga mikwano gya Kibalama twasalawo Yesu okustepinga in
teekawo ekifaananyi kya taata muganda waffe nga tanadda eri abaana bano twebaza nnyo maama waabwe abaddewo n'abeera maama n'abeera taata waabwe n'emikwano gyonna egiyambako okubalabirira okulaba nti basigala mu ssomero era tubasaba nti mujjangu temulekerawo bano abaana ba muganda waffe Kibalama n'abalala bonna abantu ababuzibwawo n'abali mu ssomero basobole okulanga abaana abalala twebaza nnyo maama waabwe beereddewo nammwe mikono gyammwe ababeerayo era temulekerawo kitalo nnyo era kitalo ddala kakati abaana abo basigadde total orphans tebalina taata tebalina maama era tweyongera okuba nga tubasabira Mukama abakwateko basobole okuba nga bakula nga tuvuddeko ye Natalia Ozi akyakaaba era nga akyalajjana anti omu ku abo abali affected ku njege yaggwawo ku Lwokutaano. Ntedde ku makya ne nteekayo statement ne ndaba Abannayuganda n'obusungu bungi nnyo nga mbagamba nti nze omu ebintu bye ebyayononekedde bingi ennyo mu mataba agaaliwo ku Lwokutaano naye okuva ku lunaku olwokutaano ndowooza badde sikyabitegeera nga mbiraba bulabi olw'okuba nti nawulidde nnyo gavumenti ng'ekuba omulanga eri bannannyini maduuka n'abo abaafiiriddwako ebyabwe naye ng'ate waliwo section ey'abantu abayiribi aba subrentinga ku bannannyini maduuka bo sinakindi abatannaba kubeera nga bafiibwako oba okuba nti baconsideringibwa so tulina ennaku byamaanyi nnyo ntaddeyo okusaba kwange eri prime minister omukyala Robina Nabbanja wamu ne minister wa disaster and preparedness Kyala Lilian Abba katako ne president w'eggwanga kubanga zonga banka tesiza kulekeraawo okusuubira nsasula katako ne balandi road niwankubadde ng'ebyabaddewo bayinza okuba nga basuubira nti balina okuba nga basasulibwa ng'ebbanga weritambula kuba nabo bazimba ebizimbe byabwe so era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo tukutuwaleko mu kampeni engeri ze zibuuba abantu yes twabaddeko ebutambala ne tubaako egomba ne tukutwalayo ne tukulaga nga webitambula esaidi zeeyo kankutwaleko owa NRM yo bigenda bitya tunaatera ofuluma tugenda tutabuse tukoye kisaawe tukoye akatugende tunadanga presidenti tugenze tolese byakulya leero presidenti tugenze ekyanje ebyokulya tolese tugenze ne t-shirt ebyokulya oganye oleeta tugenze katugende presidenti ebyokulya biganye katumale gagenda banange ekisaawe kirifaanawo ekityo kati eno bayitusaliza bakwagala tubeera nga tukola ki nga tudda mu kisaawe naye tuganye ekisaawe tukiganye emmere tewali nebyawoogera tetubikkiriza bayitusaliza nga nte tufuuse nga nte banange kiri mu kisaawe eno tufuuse nga nte Atarizenda tuganye hakuna tukiganye teri mmere mwitukalubiza bwerere ekisaawe tukiganye kati kidduke abantu babulira ekisaawe nga pulezidenti atuuse kyewunyisa banange bagamba mwagala naye bamudduse bagambye nedda eno kirabika roboti si muntu badduseyo mu kisaawe kisaawe kigenda kala wenjogera ekisaawe kigenda kala ekisaawe kigenda kala gwe muganda wange olowooza byakusaaga naye nga bavuddeyo ne yero yaabwe yero bavuddeyo nayo wenjogerera embeera nzibu wano mu katundu k'Ennabiratuuku ekalamoja embeera emukyankalamu kembagenda badira naye embeera ekyali mubuzibu nnyo bannange gategeddeko mbu Katikkiro Charles Peter Mayiga yabbiddwako essimu era nga kigendererwa ki waliwo obubaka bubuno tuwulirize bulungi mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu nkwegayiridde essimu yo essimu zo eziyinza okuba ziri bbiri oba emu nkwegayiridde essimu yo giteeke wala
giteeke wala tokkiriza muntu yenna kulirana simu yo waliwo trend gye batandise nga bagenda kubbanga essimu z'aba prominent people mu Kampala ba mu Uganda kati eyabbye Mayiga si mwana wa bulijjo no Mayiga essimu bagibbidde mu kisaawe Nakivubo ejjo nakulwajjo ku final essimu eno bagenzo gi locating ngeri mu kizimbe kya Chaliwe ekiri mu park empya ekyakimba Freeman ne baggala shopping mall park empya yonna ibagigala for hours nga banonye essimu kubanga yasembiye okulabikirako mu kizimbe kyakimba Freeman nakati essimu yabuze tennalabikako essimu ya Saloga Mulengejja bagimubiddeko Nakivubo essimu bagenzo ginoonya ngeri mu kizimbe kyakimba Freeman mu park empya ne bakizingako baga this is a crime scene for hours essimu yababuze nakati naddamu kulabika nenjala kugamba ekigambo kimu eyabbye essimu oyo eyabbye essimu ya Saloga Mulenge si wana bamuno ku street bana ba bibi bana ba VIP criminals kubanga teri asola Saloga Mulenge jaina UPDF mukuuma nabakungu amwetolodde so toloza nti yabbye Saloga Mulenge be bano ba chief criminals no bano ba high profile criminals abamulyanyo so baina ensonga lwaki bagibbye so Mr. President wegenda kusinzira ku sources zange wegendereze nyessimu zo oba essimu yo ababba Mayiga si bana bo mumyalo bako street no bana ba high profile criminals abambala amasuit abayita babbye essimu eyo nenge simba aginoonyeza naye waliwo omwana akoze post n'agamba eyabbye essimu bambi tukusaba essimu togikwasa lumbuye tule bambi sina shenjagaza essimu yaga Mulengejja mwana akoze post n'agamba tuyambe essimu yabbye essimu togikwasa lumbuye sina shenjagaza essimu ya Saloga Mulengejja sina shenjagaza nenge yagibbye goma nchi wadde ojagaza njagadde kula president kusinzira ku sources zange batandise okwagala osika amasimu g'abantu nga banoonyamu connections ne bintu ebirala bireka so Mr. President wegendereze nyessimu yo oba amasimu go eyabbye essimu ya Mayiga si bana bantu ba bulijjo mbuno bwana ku street no ate atambulira mu SC bamugulira emmotoka amugulira bamasirikale bayina emmondo eyagibbye amasanze nawe soko kibuzi eyabbye essimu ya Saloga Mulengejja atambulira mu V8 irina amadi simanye yizo kubiri amadi kati amugulira ba amaji atambulira amaji eyamubbye essimu yavuddewa wano Ssaabasajja Kabaka nga tuvuddeyo era nga tweyongerayo mawulira g'enjawulo amawulire agava Tanzania si malungi yadde nakamu oluvannyuma lwa Diamond Platinum oyo nabeera mulamu waffe ewe yabeera mulamu waffe yatuzaalamu abaana era nga waneeno muko waffe waneeno e Uganda amawulire agavaayo galaga nti munange oluvannyuma lw'okuvaayo n'alangirira obuwagizi bwe mu lwatu eri pulezidenti oyo aliko abantu gwe badde bagobaganya nga basenda eri nga abasenda ekisaanyi kakati mbw abantu balumbye studio ye ne bagikumako omuliro. Breaking news ew'omuyimbi Diamond Platinum Miranga Myerere oluvannyuma lw'Abatanzania okubanga bakyagenda mu maaso n'okwekalakaasa bakkakkanya ku studio ye ya Wasafi ne bagikuteekera omuliro ebengeya. Diamond Platinum oluvannyuma lw'okuvaayo n'asindikira pulezidenti waabwe Samia congratulation banyiivu bitya bakkakkanya ku studio ye ne bagikuma omuliro ebengeya nga bagamba owagira otya n'akyemalira assa abantu abagenda abasukka mu 7 noba ng'ate oli omusindikira buwagizi ng'ate ffe tuli bawagizi bo bagirese ebengeya ewuwe bibi Miranga Myerere tebinaggwa nawankubadde pulezidenti yalayidde bo bakyawera nkolokooto teri kuzikiza. Nga tuvuddeko era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo ono avuddeyo kubanga ayogera ku Fujjo Mukiibi Afande Mukiibi yazze ng'akola ku bannakibiina kya NUP n'abagamba nti mujjukire twalinako waneeno afande eyayitibwanga Sam Omala may his soul rest in eternal peace yakafa wano gy'oli abalamu waneeno agambye nti alina naye bantu bebamujjukirako byebiriwa bibyo. Walingawo omusirikale bamuyitanga Sam Omala ate weewuunye Sam Omala teyakutuuka ku bikolwa byo bebikolobero byo naye Sam Omala yalimbwa bwe yafa bagisuula ku jjirikiti
Police teyaziika, government teyaziika mu butongole, tebamujjanjaba. Sam Omala n'atuuka okusinziira ku kitanda gye yali afukira mu mpiira era ng'afulumira mu mpiira. N'agamba yenna kwe nasobya nsonyiwa tekyakumeutinga mutima. Sam Omala okugenda ng'ekyonziira. Sam Omala okutuuka okulaaja n'obujjanjabi. Sam Omala ye yali ajanya obujjanjabi. Sam Omala ye yali wammansi ez'empeke. Kikyataakola okuumira gavumenti eno mu buyinza. Mu biseera bya Dr. Kizza Besigye ebyawo okutuwaaka activity for change, Sam Omala ye yali gwe mu biseera ebyo. Naye ate weewaawo Sam Omala ye yali gwe, at least Sam Omala yali kisenge ekiziiza so si ekyokulwanyisa ekisaanyaawo Dr. Kizza Besigye n'abantu bo. Abantu bakyawa Sam Omala. Ate ne gavumenti nesuula Sam Omala oba police nesuula Sam Omala. Sam Omala n'atuuka okufiira mu private hospital naye nga Sam Omala awammanta ez'empeke. N'alabanga obulamu bugenda n'akimanya nti alina be yasobya n'abaga bannange yenna omuntu gwe nasobya oba omuntu yenna gwe nakola ekikyamu nsaba kunsonyiwa. Sam Omala yalimbwa bagisuula ku jirikiti. Sam Omala bamala okumukozesa ebikyamu ku banne. Sam Omala bamala okumukozesa ebyambyone ku bulamu bwa banne. Sam Omala ne bamusuula mu kitongole. Sam Omala ensi n'etandika okumuyonka obutaaba. Ebintu n'atandika okubirengera nga tali mu yunifoomu. Ebintu n'atandika okubyejjusa nga tali mu yunifoomu. Okumusuula yalisuuliddwa olw'emyaka naye baamutikka kyeki ekitasobola kumujjanjaba yadde okuweerera abaana be. Kabbo ka muwala kagenda kajjudde kakomawo kajjudde. Aka Sam Omala kakomawo kalimu ki? Aka Sam Omala kaddiramu ki? Sam Omala ndabirwamu nnungi eri mukwata mundu eri mwambala uniform eyeesiriwaza ku bulamu bw'abaganda be. Bali abasajja tebakweyunuza mu gainizi ze baprotectinga temuli muyiyo. Kubanga singa mubaddemu eyiyo n'abaana bo baali badde mu system nga bambadde uniform nga Luhamya, nga bambadde uniform nga Muhoozi. The question is, you are protecting the gains as you the mukwata mundu naye abaana bo baliwa mu system obeekoma kuggwe. Abaana bafande mu kibi baliwa mu system oba system ekoma kuggwe. Bweba system ekoma kuggwe ky'okuuma si kyammwe. Ogirimu lwa nsonga nti oyina bw'okuumira ekyabwe. Kubanga singa obadde okuuma kyammwe nga Museveni w'alaza abasika ababiri naawe mwali baddemu mu system, abaana bo mwali baddemu mu system, omusaayi gwo. The question is, ababo baliwa? Era singa ofuluma system olwaleero oba ofudde oba emyaka gikutimaye abaana bo basigaddebwa. Lowoozaako ku baana bo. Bino ebintu byokola ne mu nzikiza omuntu omutegeevu tayinza bikola naye ate gwe obikola emisana ttuku ng'ogasseeko okubeera nga obikolera wakati mu kamera. Sam Omala kikyataakolera gavumenti eno okugikuuma. Mutera okugamba tubabbowa era mutera okugamba tewaliiwo vibe naye ate ne Sam Omala waliwo omulembe gwe yaliko ogulimu okwekalakaasa. Ogulimu vibe nga bw'ogamba nti gwe okwekalakaasa n'okutta abantu kyoyita vibe. Naye Sam Omala bwe yafa bamusuula ku jirikiti nga mbwa. Embwa ekuuma awaka naye empeera yaayo ng'efudde tebagiziika yadde mu keesi bagisuula ku jirikiti. Busuuzi n'ebiseera ebisinga yadde n'okugiziika kiba tekyetaagisizza. Fuuka embwa yaabwe bataayirize buli gwe bayita omulabe waabwe, balumire buli gwe bayita omulabe waabwe, naye bw'olifa bagenda kusuula ku jirikiti. Ne bw'oliva mu uniform eyo bagenda kusuula ku jirikiti. Sam Omala yatandika okusasulira ebikolobero by'ensi ng'akyali mulamu. Ekimba ekyatta Sam Omala gw'olowooza kyavaawa?
ekimba ekyatasa mu mala gw'olowooza kyavaawa weerowoozeeko ng'oli mu yunifoomu eyo okimanye nti yunifoomu eyo tetandikidde ku ggwe ate era tekomye ku ggwe ofiisi eyo mw'otuula mulimu ggwe wasikira ofiisi mw'otuula emubanga mulimu ggwe wasikira manya nti si ggwe asembyeyo okugituulamu naye ogifulumyemu na likodi ki lekeraawo okukola ebintu ebinaafuuka statement bw'oba tosobola kweswalira waakiri swalira abaana bo oyagala tukutye naye waliwo enjawulo wakati w'okutiibwa n'okuweebwa ekitiibwa tusobola okukutya nga tukulaga n'abaana nti bw'ogaana okunaaba ngenda kuyita mu kibi ekyo si kyekitegeeza okutiibwa abaana b'omuntu basikira ku kitiibwa kye naye ate abaana b'abantu tebasobola kusikira kutiibwa kwe kubanga gye wakoma okutiibwa abaana bo gye basobola okukoma okuyisibwa ng'ekyonziira naddala nga tokyalina maanyi gatiibwa oba nga tokyali mu nsi mwe baali bakutiira lowoozaako ku baana bo nga bafuuka ekyonziira lowoozaako ku baana bo nga bafuuse ekyenyinyalwa lowoozaako ku baana bo nga buli we balaga babasenza luti ani ayinza okuwasa abaana b'omuntu nga ggwe era ani ayinza okufumbirwa abaana b'omuntu nga ggwe mu kiibi teweeteekako kikolimo eyo gy'oli ne gye buli eno abeewaffe olumu babagaana okwetaba n'abantu beeyo lwakikola ekyakolebwa emabega kakati lowoozaako ku kiseera ng'otunuulira abantu be wasobya ng'otunuulira abaana be wafuula baamulekwa lowoozaako kaseera ako nga tokyalina maanyi lowoozaako kaseera ako nga tokyalina buyinza njagala otunuulira embeera ya Peter Elweru yamuddusiza mu bulokole webale kubanga wekumidde ku Legit TV 256 tuweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde buterevu nja kubanga nkomawo nabyo tovaawo